Yes, mukasi akatugera kwa tulekere kyatulesewo nakulina gamba isola bayo boy VJ Junior, the incredible Ava Chalemba never equaled. Yes, natera nkomyo kusobola okugezako kubanga mba updates ku movie ezigenda okubanga zifuluma mu VJ Junior's Productions, ezigenda ofuluma olunaku olwaliro lwennyini ezigenda okubanga zifuluma. Ninga before sinabagenda nandi agado kosa mukisago nokusobola okugezako bebaza mwena ba fans ngogasiko ne bakasitoma bafe abenjawulo ntimwe bali nnyo mwe bali ddala kusiima okusaka video ke nasembayo kola aka updates nafuna positive reviews era abantu abasinga mwena mwasiima nga mugamba nti ya kyali kisufu nnyo kamala kubanga namwe kine engeri gye kibayamba bobo ogenze okusobola okufuna kikyoba ogenda okulaba. So thank you so much. Ate nga si kyekyo kyokka nafuna n'omwami bamuyita omwami wa Go Fox. Bali mbintu badiringira mbintu bya cameras badiringira mu accessories za camera ngo gaseko nebirala yampulira ka video yakalaba nagamba Junior nedda wetagobere ne nga sound ali professional osegeera ngasa era kye yakola nampereza abo microphone ndoza ka sound mukawuli akakyuseemu kakatonotono yampereza abo microphone bulo nangamba nti ogira okolera kuobo but waliwo ezisingawo zengendo okuletera. So Go Fox bana imwe bali nnyo mwe bali ddala kati ekyo tunange ngenda kitera mu ddala amaanyi kama mbaya ni mbaya. So yes, kakati ekiriwo olunaku lwaliro tugenda fulumya film zigenda kubera film 8 era ngenda fubanga bwensobola mbufunze ngezeko zi breaking mpola mpola gwefuna ufunyi wo wandika osobola ogenda ne list yo. Waliwo yali yangamba ati Junior tutwa plot nene botwa plot nene it kills the suspense. Now sigaba plot nene just mbako kyenkuwa osobola ogezako picking interest mu movie so that nti wowogezo gikima nga there is something you expect ilanga bojiraba you don't get disappointed yensonga ebeerawo. Now kasema akasokera ddala ku list yaffe bakaita never let go kasema kantu kalanzi tukalangidde no ddala ebbanga wabula olwaliro kagenda kuba kafuluma ku list ya film ezigenda ofuluma olwayo mu VJ Junior's Productions nga bulijjo. Kasema kano ka Harry Berry mukyala musufu mukuzanya sinema tetwetaga agenda maaso nakubanga tumwogerako bingi ekyo kyo mukimanyi nekyo njagala obategeeza nti ka sinema it is a psychological thriller/horror. Abasinga bayinza okubanga badde bakasubira mu perspective mukasema kano kalina perspectives bili. It is a psychological thriller/horror. Sinema yonna sengejja nga bataddeko ka psychological nga kuliko ekigambo psychology kibasegeeza nti baagala attention yo filimu eyo ebegenda ku challenge nga yo intelligence. So oba ogiraba giwa obudde beera attentive osobola ogezaako gijjamu ekinyusi. Kivula nkugambye nti abasinga bayinza okuba nga badde bakalabira mu perspective emwe ya horror ninga kalina perspectives ebiri. Kalina message enkulu ennyo okamala era bwe naaba nfunye obudde nja kujja nsobola okuba nga nkakwatako nka breaking it down kokka tusobola ogezaako kategeerera ddala n'okanyonyoka. Yeah. Kaitwa never let go ke kasokede ddala ku list yaffe ey'olwaliro. Kamuvi akokulala bakaita the substance. Now kamuvi kano kanyumidde nnyo era kansubire nti namwe abanaakalaba kagenda banyumira. Ekisinga okubeera ekikulu ekyabadde kamuvi kano it was nti kabadde kasindika message. Na message kagisindika eri abantu abo abaami n'abakyala abagezaako okulwanisa obutakaddiwa. Omanyi okadiwa it is a process of life. Tosobola kirwanisa kyo kyakolebwa tuzaalibwa ne tuyita mbuto ne tuyita mbuvubuka ne tuyita mbukadde ne tufa. It is a process of life. Ne waliwo abatuuka ne babako stage gye baagala basooke bawagamire babeereko baleme kweyongerayo. Isegera naye ng'ate munaye Mukama yakikola nti tuzaalibwa ne tujja mu buto bwaffe ne tujja mu buvubuka ne tuyingira process y'obukadde ne tufa n'okufa. It is a process of life. Tosobola kukirwana. So kamuvi kano ngenda basaba kaita the substance njagala mugende mukalabe naddala abakyala kwa message basically yabadde egenda nnyo eri abakyala abaagala okulwaniza embeera y'obutakaddiwa. Mujja kulaba ki ekivaamu ekyo the consequences ezivaamu ekyo ekyokwagala okulwanisa obukadde. Muvi kasufu nnyo. Kamuvi akalala bakaita the last straw kano ka thriller. Now ekyabadde ekyenjawulo mu kamuvi kano nti ekintu kimu kye nasobodde okurealize nti ebiseera ebisinga abaana naddala ab'obuwala bwe batuuka mu myaka 2 ng'amaze okusoma oba ng'amaze emisomo gye atandika ofeesinga kye bayita challenges of life.
Challenges of life zimuletera okola at times zibaletera okola ensobi ne wekanganga mu nsobi zakoze abatakyasobola na kudda mabega obulamu ne busiranira ddala okuva mpaka. So ngenda kubasaba mukanonye Vijay Juniors Production kaitwa The Last Straw. Kamuvi akalala kanoko kahora ne kainamu engeri y'eddiini kaitwa Azrael. Now kasema kanoko message yako yabadde enkulu nnyo nti nga bakulaga buli muntu alina enzikiriza gy'akkiririzaamu. Era buli nzikiriza gy'okkiririzaamu mu bintu by'amadiini wabaawo ebigobererwa mu nzikiriza eyo. Ngenda basaba mukalabe kalimu luhora n'enkakasi ogenda kukanyumirwa kubanga kasuufu nnyo okuzaama. Kamuvi akalala akagenda okufuluma mu Vijay Juniors Productions waliwo akayitibwa The Silent Hour. The Silent Hour. Kagenda kubeera ka Joel Kinnaman. Joel Kinnaman yazanya akayitibwa The Silent Night. Kali akadirector gwe bayita John Woo. Kali kasuufu nnyo kamala. Ate John Woo abakwatidde mu kintu basically omanya nti ekyo kigenda kubeera massive. So newankubadde kana ate si yakakutemu naye ate omuzanyi y'omu. Ogenda kanyumirwa setagana kwogerera bingi. Kati waliwo akalala era kagenda okufuluma action packed ka Scott Adkins ke bayita Take Cover akotuze tukalanga abadde balaba cinema zaffe mbadde mulaba akalango nga tukalanga akayitibwa Take Cover. Then waliwo ka cinema ka sci-fi kaliko sci-fi / horror Alien Romulus. Alien Romulus ka cinema kano ko kabadde mu cinema ise blockbuster. Abazze balaba bu cinema bwa Aliens okubira ddala emabega definitely kano genda kanyumirwa kubanga buli kali connected ate nga kasuufu nnyo okamala essaawa emu n'eddakiika 5 z'ogenda otuulira osobola okukanyumirwa okumanya nga kasuufu okuzaama. So kasema akasembayo bakayita Girl Haunts Boy. Now this movie is purely love story, it's a romantic drama. Omanyi kasema kano kanzijukiza edda balina ekibozi kye baateranga otukuba nga batugamba ku kiyitibwa emisambwa. Bateranga otugamba nti omusambwa oba emisambwa bitonde birungi, bitonde byanjawulo, era bw'osanga omusambwa gusobola okwagala, era gusobola okuwa obugaga, gusobola okuwa buli kimu kyonna ky'oyagala. Omusambwa guba gunyirira, gubeera mweru, gubeera n'enviiri ziva eno paka eno wansi. So kali mu kaseema kano musaawa mukulu yagala n'atomera omuzimu gwa muwalajjana. Yatomera omuzimu gwa muwalajjana naye baguluba ne baguluba naye ate gye byakomekerera mukwano kigenda kwetaagisa akasinema okalabe ogenda kanyumirwa konkubulira mazima. Now that is it for today. Cinema weewo okuva mu Vijay Juniors Productions obugenda ofuluma buli cinema 8 kuliko akayitibwa Never Let Go, The Substance, Last Straw, Silent Hour, kuliko akayitibwa Azrael, kuliko akayitibwa Alien Romulus, kuliko Girl Haunts Boy, mpozi ngogaseko nakayitibwa Take Cover bwe businema 8. So mugende ku mutimbagano gwa muno watch mugenda busangayo mpozi ngogaseko ne Mronis Entertainment abutuuse liba agents baffe ab'enjawulo. Kati waliwo abansabe ne bangamba Junior twetaaga waliwo ke bayita Hellboy akapya akafuluma tusubira okafulumya ku Saturday. Waliwo ke bayita Twisters tusubira okafulumya nako ku Saturday. Mpozi kogata Deadpool and Wolverine nako kasubirwa okufuluma ku Saturday. Atole ko tuloke tuongereko tutandikire we twakomye ku Lord of the Rings, Rings of Power. Yeah, bwese obikigenda okubeera. So thank you so much for watching bana itemukowa nenda kubamba wanga updates mu midweek ku film eziba zigenda okufuluma mu Vijay's Productions. Atenga mwino ziraba ku mutimbagano gwa muno watch subscription just mitwale 3 joka mpozi ngogaseko no zijja Mronis Entertainment obamba agency betukwasaganya nabo. So kyolwaliro buterevu ne kabaka n'asemberera okukagala. Mbagala nnyo Mukama abankomere.